Chirishita bantu bange anti ntuuse tuli eno hoima mu Bunyolo n'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Olwaleero kiyitiridde kibadde kya ttabbu nga bw'okirengera kibigiya kyennyini anti omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abadde eno mu Bunyolo Kikuube Hoima ng'alambula ku bantu be abaamuwa akalulu abaamuyiirawo omubiri bannayuganda ab'e Hoima. Nabo nno bamulaze omukwano bamujajjasse bamwaniriza mu bitiibwa era ne bamwolekera mu bitiibwa nga bagamba yooyo pulezidenti waffe tukufiirako ekiba kibe, gwe twalonda gwe waffe, gwe maanyi gaffe, gwe laavu yaffe, gwe kitiibwa kyaffe, gwe wootali Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Essanyu teribaawo, buli lwe tukulabako ne tufuna essanyu ne tweyagala ne twesuuta ne twebiita. Tulabirawo omwana, tulabirawo Bobi, tulabirawo Kyagulanyi. Abaana beeno e Bunyolo e Hoima Kikuube anti obalaba essanyu ssanyusa ssanyu jjereere. Abaana nga balabye ku mukulembeze w'eggwanga nga buli omu agamba ndaba ku kimaama kiikino ekyana kya Ssentamu kitubuuzaako maama, kiraba essanyu ekyana kya Ssentamu. Abaana b'e Bunyolo kye babadde bayimba anti laba omukwano omukulembeze w'eggwanga gwafunye ng'ali e Bunyolo. Onombuuza nti bino bituusewo omukulembeze e Bunyolo abadde akolayo ki? Munnange tuli mu ground work tuzuukusa abantu bakimanye nti oyo yawangula ye Kyagulanyi era tulina okumuteeka mu ntebe baagala butayagala. Pulezidenti abadde akyaliddeko abanoonyi b'obubudamu munnange mu kitundu ekyehoima wali ekimanyiddwa nga Kikuube era nga ayise mu bitundu ebyenjawulo bw'abadde avaayo okugabula abantu abo n'okubazzaamu amaanyi. Ayise mu Hoima town n'obutawuni obulala munnange naye nga buli waatuuka abantu beeyiwa bweyiyi okulaba ku pulezidenti w'eggwanga Uganda. Abantu nga bonna beesomba bwesombi okulaba ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Commander-in-Chief of Armed Forces ow'ekkumi. Abantu balaze Kyagulanyi omukwano era kano ke kabonero akalagira ddala nti abantu bakoowu. Kano ke kabonero akongera okukakasa nti bannayuganda baagala nsi yaabwe. Eno generation ya wagwan, eno generation egenda kukola buli ekisobose wansi w'enjuba okulaba nga eggwanga lyaffe tulijja mu buwambe abo abaatuwamba tuddemu tuzitinte buto tuzimbe eggwanga eppya mwe tulyeyagalira mwe tulireka abaana. Kati nno abantu b'e Bunyolo mwebale, asante sana, mwebale, mwakora mutse, Mukama Katonda abongere.